Kubuli nyumba 10 ezirimu abawesitaana ennyumba 7 zirimu emmundu. Nze nali defense wero ziri mugombola yenna bweru. Ebyo nabikolako rekodi nembimanya. Kubuli nyumba 10 ez'abantu abava mu west ennyumba 7 zirimu emmundu. Ate ne3 ezitaliimu mmundu zirina access ku mundu. Kakati nno ebyongoma zo biwulira kati njagala oli ebigambo ebitiisa mukwano gwange mpuliriza. Abasajja bwina amaze okufuluma ensi baagitutunda kodda, ensi baagitwala dda, ensi baagigabana dda. Ebigambo nga bino ogenda bisanga wano naye mpuliriza bingi bya nnaku byogenda okulira. Nyine enkola gye nkola bulijjo ku mukutu gwaffe wano nga nkugamba nti bw'obanga oli mutiitiizi ebiseera ebisinga nkusaba ogume kubanga kyetwolekedde kyandiba ekizitomu naye ng'ate kikkwatako era kikakatako okubeera nga okimanya. Bannayuganda bangi nga bakyagenda mu maaso n'okubonaabona, nga bakyagenda mu maaso n'okulaajana, nga bakyagenda mu maaso n'okuwambibwa, bangi bagobwa ku ttaka, abalala nga battibwa. Kaakati nno sayidi eno ebigambo byamaze dda okubeera nga bikyuka era nga byamaze dda okubeera nga byonooneka. Mwami Museveni oluvannyuma lw'okubeera nga yakuzizza birthday ey'emyaka 8 kyokka ng'ono mu kusooka yakakasa ensi eno n'agamba nti ye tamanyi lunaku lwe baamuzaala, tamanyi mwaka gwe baamuzaaliramu, tamanyi mwezi gwe baamuzaaliramu, yadde ennaku z'omwezi mwe baamuzaalira, wabula n'akatayi tekaasala. Ono ng'ava yakakasa ensi eno nga baamuzaalira mu ddwaliro lye Mbalala, nayogera ennaku z'omwezi, nayogera omwaka, bw'ati nayogera n'omwezi n'ennaku z'omwezi. Kaakati nno bigambo bibino mukwano gwange mpuliza byogenda okubeera nga otegera. Mathias Mpuuga okubeera nga yatambulanga ng'atambulira ku lusegere olwa pulezidenti nga bw'omulabawo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kyali kiki? Kyali kigendeerwa ki? Era omusajja ono mwami Kyagulanyi yali amaze okubeera nga amutegeera nti muli olyumi mbega musajja mugabi wa butwa, era essawa yonna yali ammiza omukka omusu kubanga bwina alaga nti omusajja ono bwekyagibwa mu ntebe naguno gwaka eya leader of opposition akyakukkuluma era akyali munyiivu nnyo era tasalikako musale. Kwe kusooka n'asalawo n'apanga olukwe basobole okukolawo ekibiina ekipya ng'ali wamu ne Lukwago ne Besigye n'abalala bonna bafeeriya nga bwe bamanyi ensolima zennyini ezali olukwe mu National Unity Platform. Kaakati nno bino byonna ng'obitadde ku mabbali era nga bikyagenda mu maaso, nkugambye waliwo bwina amaze okubeera nga afuluma gano gavudde mu State House ate nga mawulire gaddala. Oluusi mugamba nti pokopoko, olumu ne mugamba nti samwasamwa. Kaakati bwina amaze okubeera nga afuluma nti abaana ba Uganda abato abalana bakubeera nga bamaliriza okusoma bagenda kwongera okubonaabona, bagenda kwongera okubeera nga bakabatwawa nga entulege. Naye ng'ekifa mu State House amawanga aga Bulaaya gaamala dda okubeera nga gateekawo enteekateeka ennyambulukufu ng'eno yakuyambako bannayuganda ne scholarship 20,000 n'okusoba nga za bannayuganda okugenda mu mawanga ago basomere bwereere. Lwaki bannayuganda bangi balemerera okugenda ku scholarship ezo? Zaalagawa? Ani azirina? Baani abazikozesa? Baani abagenda ne basoma mu scholarship zino eziweebwayo ensi zonna ez'abazungu naye nga ziweebwa bannayuganda ogenda okusoma? Nze Eke Master tutandika boti ekiri mu State House okiwulire. Kaakati video soko ogimpere ekigalo ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe gw'omuntu wa wansi. Kaakati omanye ettambula na mulongo waswa mu Luutansozi, musajja mumazi wa bizibu, embeera nga yakkaluubirya teweemenyanga gwe koona ku nnamba eyo ebigambo biggwe. Tusimbudde bwe tuti tutandise. Ensi bagitutwalako Museveni buli mwaka aweerera abaana 28,000 nga ina scholarship gye yakweka mu State House 28,000 ne mu budget mwe bali 23 billion ziweerera abantu waliwo amanyi butya bwe bagendayo. Komiti ziraaja nti bannange waleta UPE n'oleta secondary USE lwaki ne bano tobagatta kuno 12. Museveni yatandikawo amasomero nagaako omuwundi gumu wano mu parliament bali bantadde ku pressure Ekanyaleeru eyo balubongo yaje basomera Ekanyaleeru abaana abasomera basomera bwere Museveni asasula fees n'asasula n'abasomesa n'aweerera target ye yali nti ekiseera kigenda kutuuka
bakufuge nga toyina nawe wekyusiza abakufuga nga abantu bebamu oba oli yakoma mu senior 3 nga bamuga gwokulira kino so nolwekyo bino site ani byakutumalira biseera kuleta kamwenyu eri bantu kuleta kamwenyu era obasanga gubanawo obwara sisi nga agolodde musanyufu nnyo balese site bamwaddemu obwara sisi Museveni kyagamba Banyankole nti bwenonda jeje odongo nga ame kamanda mulowooza nti yame kamanda naye itesoteleki panafanaria jeje wavaayo ne bakuba saluti ne balaba jipu ne bagaa tuli mu buyinza naagabwe nalonda kazi we speciosa mulowooza nti vice president but the women the basoga the catholic bona bali awo basanyuse baga ndi vice president gwetwina nagamba nga sekandi kiwanu kuwafu we Masaka nga tasobola yadde okuwa dereva omulimo mu government naye ng'osanga yawaga nti namba 2 mu government ya Uganda musajja muganda we Masaka kakati bino bye district tebyawukana na kwata sekandi ne bamuwa wa vice president omulabanga awena kimufunyemu naye nga teriyo kati ne site bagibawa nga teriko budget abantu kye beetaaga ab'entebe olwaleero they need a budget kubanga nebibuga bino balajana nti basigala ku budget ziri eza municipal tebikyukanga naye kyo bali wasubira nti tekigenda kuba kyo badunyonyola bwobunzikizo ekikunkululinga nakyo budget ya Uganda ey'omwaka ogujja ya 770 trillion zo zibeera billion kasanvu mu bibiri 72 trillion tugenda kusolooza musolo projection ekirowoozibwa ntujja kusolooza omusolo gwa trillion 32 kitegeeza nti trillion 4 zakwewola kyogambye Kasayija minisita we omubeezi Musaasizi yajja mu parliament n'atugamba nti sente ze twewola ebweru wa Uganda eziri dollar rated abatuwola mu dollar kati twewolera ku 10% n'atugamba n'olwekyo tetukyasobola kwewola bweru sente zifuuse nga abeewola ku manerenda wano buli omu yeekwate kati Museveni bw'afulumya budget era osangayo omuntu asanyuka nti budget ya Uganda yeeyongedde kiringa nga bw'ogenda okukola embagala meka ng'olina miliyoni 2 n'okola budget ya miliyoni 10 olinaga nti embaga mawuuno tebangawo ogenda okukana ngo miliyoni osobodde kuŋŋanya 3 naye yalaba wali ng'okoze budget ya miliyoni 10 baga embaga yalameka ejja kumenya n'ebitooke Museveni kyakola abantu yatusoma emitwe gyaffe ng'ebintu ebitono bye tumalako ebiseera ebintu ebinene tabimalaako biseera gwe buuza budget bukyanga tandika okusolooza omusolo tetusukangako trillion 23 ze billion 123 yakwetedde budget ya billion kasanvu mu bibiri era omuntu bw'amanga nti Uganda ekulaakulana tugenda maaso Honorable Ibrahim Ssemujunganda ku nsonga y'amabanja Uganda gerina kaakati nno billion 23 ze zifuluma buli mwaka okugenda okuweerera abaana ba Uganda era nga zino zaayisibwa dda ne zibeera nga zakubeera nga ziyambako abaana ba Uganda wabula nga bwe nkunyonyodde nti amawanga mangi naddala g'e Bulaaya agavujjirira scholarship zino era ssente z'owulidde billion 23 z'abaana ba Uganda kubeera nga baweererwa mu masomero ago bagende basome wabula kyannaku nnyo nti scholarship zino ate ekisinga okubeera nga kyewunyisa ziri mu State House yokka era abaana abasoba mu 2008 buli mwaka be baganyulwa mu scholarship zino wabula ekirala kakati scholarship zino gwolowooza abaana baawa abafuna scholarship zino kubanga gwe naawe sooka okubemu akafaananyi mu baana b'omanyi oba abantu b'omanyi bameka be wali olabye nga bagamba nti ze bampa scholarship n'ensomerako nga yava mu State House bameka b'omanyi abantu b'omanyi nga bava mu Central bava mu Northern bava mu Eastern nga tebava kyemmanga baani b'omanyi nkugambye nti buli mwaka billion 23 ze ssente ezaateekebwawo okubeera nga ziwerera abaana bano era nga abaana bano bali 2008 naye kyannaku nnyo nti omusajja azikweka kaakati zonna zifutuka mu State House ate okuweerera abaana ate ababagagga ate abeesobolamu kakati nno njagala nkutwale butereevu nnyo waliwo essomero lino naye ng'essomero lino nakugamba dda nti nze nkola obutambi buno nga njagala ofunemu ekyokuyiga naddala ggwe akyalowooza nti ffe bwe twogera tetwagala bwagazi gavumenti yaffe oba tetwagala bwagazi basajja wabula twogera ebigambo bino nga tulina kwe tusinzidde era nga bwino tumulina ddala omukakafu abeerawo ku mmeeza kakati nno waliwo abaana bano njagala osooka obalabeko abaana bato baana ba mu kyalo baana balina okusoma naye ekyennaku wawe basomera
era wafaanana watya era gwolowooza nti abaana nga bano kuliko ayinza okuvaako n'afuna scholarship negenda nemuyamba maaso eyo okusinzira ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda abaana abavudde obuto nga basomera mu masomero nga gano yabaffe amasomero nga gano okubeera nga gali mu mbeera efaanana bweti naye nga gasooka ne gaba g'amaanyi nnyo era nga googerwako era abagatandikawo balina ekigenderwa ekyokubeera nga abaana abali mu bitundu ebyo basoma nabo babeereko bulungi mu maaso eyo n'okuyamba bakadde baabwe wabula mwami Museveni gano gonna yagateeka ku ttaka kaakati nno olwadda mu UP ebigambo bino njagala ojjukire scholarship ziri abaana 2028 buli mwaka gavumenti bewerera nga bayita mu State House kati ato ozza akafaananyi ku masomero gano agali mu mbeera eno ekutte mu binabina. Ku ssomero lya Omuchoga Primary School erisangibwa mu district y'e Rukiga tutuuseewo obudde bukyali bwa kumaliiri era tusanze omuyizi ono awalampa muti ku bawanika bendera y'eggwanga agisibeyo yeewujje. Abayizi abalala babadde bakyezingiridde olw'olwewo olw'okunkya olubadde lubamekete eŋŋumba. Omukulembeze avunaanyizibwa ku kukuuma obudde oba timekeeper ejjinja taludde n'alibaka okukuba olupanka luno olukola ng'ekide ky'essomero ajjukize banne nti akadde k'okuyingira ebibiina katuuse. Munda mu bibiina abayizi babadde ba lubatu ate nga bangi basomedde mu bigere. Embeera y'ebibiina yokka wamme ekusuulawo ekigwo ng'oba oli awo n'abayizi bennyini tebawa maanyi kukwazza kkalaamu. Akulira essomero lino ow'ekiseera Godfrey Twinomujuni atulambuza n'etterekero ly'ebitabo ery'essomero oba library ng'oyinza okulowooza tutwala mu kaddiizo ly'omulembe gw'abaasookawo. Essomero lyetwogerako lyatandikibwawo Ekereziya Katolika mu mwaka gwa 1900 okusomesa abaana abato abaali batayinza kutindigga ng'endo mpanvu okutuuka mu masomero agaaliwo mu biseera ebyo. Lino lyajja lyongerwako ebibiina wabula mu 2000 lyalemerera be baalirekera era ne basaba gavumenti yezza obuvunaanyizibwa bwalyo. Bano baaweebwa abasomesa 2 bokka abasasulwa gavumenti. We have only 2 government paid teachers. Others are being supported by parents. Twinomujuni atubuulidde nti essomero eryalinga mu baana abasoba mu 205 kati baasigazaako 119 bokka. Ono alowooza nti gavumenti yabavaako dda. The classrooms are temporary ones, very dusty. You can see these buildings are temporary. Tukitegedde nti essomero teririna na kaabuyonjo egenda mu bayizi n'abasomesa ng'ettale eribeetoolodde mwana wattu lyerikyabajuna. Chochezo Primary School nga ddyo lisangibwa mu district y'e Rubanda tusanze abayizi ekkalamu bagitolobya buteddiza. Kyokka bano bwe banyumya embeera mwe basomeseza abayizi okwata ne ku ttama. Amyuka alikulira Alex Byamukama agamba nti balina abayizi bangi abasukka kwabo be balina okuba nabo. By each class there are more than 68 children, and yet the government said that each class should handle only 53 children. Nti bukya ssomero lizimbibwa mu 1983 ebizimbe ebyasookawo bye bikyaliwo nga n'ebyagezaako okuzimbibwa abakulu byakoma mu kkubo ng'enzigi n'amadirisa mmye kaabuyonjo ekyakyamikamu gye balina yeeno era nga bagigabana n'abayizi. Abakulu mu kitundu batubuulidde okutya nabo kwe balina olw'embeera abayizi mwe basomera. So that's why we are appealing to government for more funding, to have a consideration of those schools, so that the structures can as well be maintained or demolished and kyewuunyisa nti abayizi abasomera mu mbeera eno bavuganya ne bannaabwe mu masomero g'obwannannyini kumpi abafuna buli kyetaagisa nga nina n'okukujjukiza nti n'ebigezo by'ekyomusanvu eby'omwaka guno bagenda kutuula byebimu ng'abakulu beerabidde nti buli wanzina n'eyiye wajjenja azinya byoya wakikere mu miro.
bulobera ku EKTV Media Uganda notafunamu kyakuyiga kakati nnomba nkusaasira era mba nkimanyi nti gwe omu ku bantu abatayagala nsi yo kakati nno ebigambo omaze okubeera ng'obiwulira era ng'obitegeera abaana nga bano okubeera nga basomera mu mbeera bwetyo kakati ng'ate eri essomero lolabye liri yaddeko ku masomero genze nga nkolera enkya n'eggulo ku mukutu gwaffe wano ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu wa wansi wabula saagala weerabire akatambi ke twatandise nako ng'abasajja bakutte ebigala by'emmundu nga bakuba munnayuganda mu kibuga Kampala wakati wennyini mu bantu nga tewali muntu n'omu asobola kubeera ng'ayamba yadde okubeera ng'ataasa kubanga abasajja bateekamu dda akatengo ak'emmundu abantu bajja nga bali muleeya nga bakutte emmundu nga 6 ne basalako omuntu omu wakati mu paaka nga tewali muntu n'omu ayinza okugamba nti oba wowayi oba wayitaasa oba wayeyamba kaakati omuntu ng'oyo ne bamukuba ebigala by'emmundu nga bwewalabye kumpi omusajja kutuuka kumuttira maka oluusi kumwasa nsigo naye ng'ekimukwatisa tewali amanyi so ng'ate omuntu ng'oyo ng'omaze okubeera ng'omukwata olwedde akuli mu 5 ekimukubya kiki ye lwaki bajja mumukwata nga muli muleeya ye lwaki bamumukwata mumutwalira mu drone oba mumutwalira mu taxi ezivuga abasaabaze kaakati nno ebigambo nga bino ng'omaze okubeera ng'obiwulira njagala nnyo owulire nkugambye bwino wali abasajja abawamba ensi yaffe ne basalawo ne bagitwala nga bagitemyetemye nga bagifudde yaabwe ensonga yeeno girabe wulira naye ewammwe tunula ku kyalo wooli tandika okubala buli nnyumba ekulinaanye ng'agirimu si muganda naddala ng'ava mu west ku buli nnyumba 10 ezirimu abawesitaana ennyumba 7 zirimu emmundu nze nali defense wero zisiri mugombola ye nabweru ebyo nabikolako rekodi nembimanya ku buli nnyumba 10 ez'abantu abava mu west ennyumba 7 zirimu emmundu ate ne3 ezitaliimu mmundu zirina access ku mmundu oba zirina abakwata emmundu nga either baganda baabano baana baabwe oba nga babalinako akakwate muzino 3 kitegeeza nga kugambye ku buli nnyumba 10 ewammwe wooli nga zirimu abantu abava mu west ennyumba 7 munda muzo mulimu emmundu otuganga wa defense yabaddeko wa defense mulimu ki emmundu n'ennyumba 3 ezisigaddewo zirina access ku mmundu balina either muganda waabwe taata waabwe maama waabwe oba jjajjaabwe oba mukwano gwa kitaabwe ng'alina access ku mmundu ekyo ekibuuzo kyebuuze nti ekiteesa emmundu wano mu Buganda kiki era abo betubeera nabo nga ffe tubaguzizza ettaka nga bwe bagamba lwaki balina emmundu beerinda ki abantu bano abalina emmundu wano bino byonna bye bakola bwe babadde olaba bamanyi ekinaabivaamu naye kyebaagala baagala kutusoomooza ffe twekolereza akabiriiti bafune oluwenda olutukola Isirayiri byekola abahamasi naye bino byonna bye batukola batusoomooza okututwala wali kukitta bantu kyebatuteekerateekera edda ekitta bantu kino kyolabako ekyogerwako olwaleero tekyateekerateekerwa nti kiri wano mu Central Region wokka bateekateeka bano bonna abatulinaanye saidi eno nga bo buli bamu bali armed bw'ogenda mu Lusitaani ekintu ekyo Mike Mukula yalinayo ba Arrow Boys bw'oyambuka Kalamojja waliyo ba Vigilantes bw'oyambuka saidi fwe twagamba okukola ba Spear Boys baleeta emmundu na buli kimu mu Uganda yonna Buganda kye kitundu kyokka nga buli kilomita 2 waliwo omusirikale 2 abakutte emmundu olina engeri gyosi gyokandazeemu ye bw'ogenda ekatosi ku mwalo waliwo otunanga wali ebbaliko waliwo baleeta okubeera obuwempe n'ebibeera waliwo banabanda abanika mukene naye tayina bakwatako bw'ovaawo n'ogenda ejjinja amagamaga jinja ali ku mwalo era nabo we bali waliwo baki abaniko mukene bw'ogenda Gomba wano waliwo banawanda abaliyo tebapankwako bw'ova ologera mu Sembabule eriyo abaliyo bw'ova n'oyamukiri mu Mityana bayita batya nyabidde nayo ologenda
Asanda soli no gende omunde. Je bali. Ne mukolo dieyo. Ove no gende no bagundi bashingo no bajja bayita batya. Na video bayita yenda video. Kakumiro. Eyo abo bali awo. So, ono mbulizi wengine ati. Bogenda nakasongola. Bogende ne bogerere. Ono gundi jayo no akuwa kalangwa jali. Tikigenda kandi mbuganda wano wakati batweto dewe bati bonna nawe bati tribe emu. Tabagambo wako. Kongaji no kino twache babala kutegeera. Kuba bamanyi ebinakivaamu. Tali kukutegeera. Lwakigamba nti bamanyi ebinakivaamu. Omuyizi omusaabu. Ye yakwata emmundu natta omulangira wa Austria. Archduke. Eyo tetujja kugendayo. Further reference. Kakati nno abantu nga bano nga bamaze okutema mu Uganda ne bagifuula yaabwe era nga buli wamu jjo nakoze akatambi n'enkulaga kubamu kubakulira ebitongole ebyenjawulo mu ggwanga Uganda bano nga basinga bonna amanya galimu olushi Kamuraho, Kamukolo, Kamuhanda, Kamuki, Byabugaba, Byabagaba, Byamusene, kakati nga amanya gonna gakulaga nti gava mu saidi emu ya saidi yeri ekyemmanga. Kakati wano wetwebuuliza kubanga Mwami Museveni yavaayo ne banne bonna nga bagamba nti Mwami Kyagulanyi y'omu ku basosoze abasinga mu ggwanga Uganda, wabula twagenda okubeera nga twetegereza ng'ebitongole ebisinga ebitongole 75/100 mu ggwanga Uganda ababikulira basajja beeri emmanga n'abakyala ab'emmanga. Kyokka ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ku mu regioni ezisinga okuba n'abantu abangi, ate Buganda yesingamu abantu abangi, era n'amawanga b'otunudde nti bano Banyankole, bano Basoga, bano Baganda, bano Bakiga, abantu abasinga obungi mu Uganda ate Baganda. Kakati ate kyennaku ennyo nti abasinga okubeera mu ofiisi ez'awaggulu ate Banyankole. Kakati nno ebyongo baze okubeera ng'obiteeka ku mabbali, waliwo ebyafaayo ebikambwe ebiraga nti Mwami Museveni ono ampuliriza we yajjira yali mulala nnyo, ne Mwami Museveni ono aliwo naye mulala nnyo, era ebikolwa byabwe bikontanira ddala, era ebigenderwa byabwe byanjawulo nnyo okusinziira ku Museveni eyasookera ddala nga yakawamba obuyinza obw'eggwanga Uganda okubeera nga atula mu ntebe okugijja mu mikono egy'abali abasajja ba Obote, Amini Balutwa n'abalala. Kakati nno Obote Museveni oyo yakolera ddala omulimu era ensi n'emwagala n'egamba nti twafunye twamaze tufunye amata, wabula gye bukedde olunaku olwaleero ono ng'akunukiriza okweza emyaka 4 mu ntebe eno gye yalemeramu. Kakati nno era nga y'omu kubasooka okwogera ebigambo nti nze sigenda kwewaŋŋamya mu ntebe, I will not cling on power, sigenda kulemera mu ntebe ng'abakulembeze abalala b'endaba mu mawanga ga Afirika. Era ono n'alumiriza ekisinza okuza Afirika emabega abakulembeze abatagala kuva mu buyinza ne bamalamu emyaka n'emyaka be bazizza ensi Afrika emabega. Kakati nno ono y'omu bw'abanga takwata kyakusatu oba kyakuna oba kyakutaano, y'omu ku bakulembeze abakyasinza okwewaŋŋamya ku ntebe n'okulwa ku buyinza n'okulembera eggwanga nga talivaamu ng'ayagala kulikutukiramu. Ye buvuddeko mwamulabye ng'ali wali ku mukolo ogumu ampuliriza omusajja ng'ayimiridde naye ng'ekikwasa ennaku ng'asumagira ng'ate ayimiridde, omusajja ng'ayimiridde naye ng'asumagira, wabula Katonda atondoka agwe Mukama yayambye buyambi. Kati njagala owulire ebigambo bino n'ebyafaayo bino olabe ensi gy'evudde n'ensi gy'eraga ku Mwami Museveni omutuufu eyasooka n'ono aliko aliwa eyajja okununula ensi, aliwa eyajja okulya ensi okugimalawo. Nze mundabira wano n'omukazi gwe nnina eka namuwasanze ssaawa na mutwalo bwe yali awa sipiiki ku mbaga ya Tumwine yagamba nze gwe mulaba nze
sawa kitaawe wa mukamu 7 mukyala wange samuwa mutwalo teriyo sente naza kusasula bakazi kwegamba nga avumirira ebyo ebintu bwe bityo byalabanga yebyo okwejejjalabya era ojjukira wano etubadde mu covid yabulirako ne bannayuganda nti ye yawasa what they call a scientific wedding. Omuntu atasobola kusasula bakoddomi be mutwalo kubanga nga takikkiririzaamu yajjukira olunaku lwe yaweza emyaka 5 mu bufumbo n'akuba embaga ey'akadaali eyamenya n'ebidaala. Oyo ya Museveni ali omwawufu kwoli mukuwasa yali tayagala mbaga ya bidaala naye ku myaka 5 ate nga atandise embaga ezaki ezebidaala. Oyo eyagamba tumwine nti embaga yo kirungi tugikolere wano ku lubalaza lwa church yagenda kati nasiba tenti ne tenti. Omanyi tenti yemu eyo giteekawo etwala obukadde nga 10 n'omusobyo owulidde okugiteekayo obutesi tenti emu bweti yateekayo tenti nti bamuzadde naye ng'omusajja akuza olunaku lwe bamuzaala yagamba bannayuganda musana gwaka nti ye tamanyi lunaku lwe bakola ki lwe bamuzaala. Okumanya Museveni ono yoli ddala Museveni oli gwe yajja anoonya n'obutabo bwe yawandiika kakati bagamba nti ye yabukweka. Tokyasobola genda n'oga nti njagala yakatabo wano buli busatu obusinga okunsanyusa. What is Africa's problem? Come. The price of bad leadership. Bubiri. Akokusatu. Sowing the mustard seed. Original. Kati original. Bwabusoma alaba bumuvuma. Era ne bwoba gwe zambali n'oba nako. Bano bakiwanda basoba ne bakakubbako. Era ne bakusanga ng'ogamba nti bannange in fact mukulu kubyayo ku butabo bwo twagala obugula tukuwe ku ssente. Tasobola na kukkiriza because he is just living the opposite of what he set out to do. Mwami Museveni abakulembeze babageza nnyo ku nsolo. Kati nno ebigambo ngoma z'okubeera ng'obiwulira njagala nsooke nkujjukize katambika ennaku z'eggulo nega nti General Museveni okujja mu buyinza yasanga government parastatals ezisoba mu 100 naye nga wenjogerera essaawa zino zonna zaatundibwa dda era nga zirimu bantu buntu era ezitaatundibwa ezimu zaagwa dda nga ne we zaali kaakati emmese ampuliriza zezizaalirawo. Njagala nnyo tutunulire ensonga eno kubanga bwe mbadde nkunyonyola nega nti mulimu ebitongole ebimu bye nakoledde akatambi olunaku olw'eggulo nega nti abantu abamu abasinga ku bitongole bino eby'enjawulo bava sayidi emu. Oyinza okugamba nti twogeza bukyayi butayagaliza n'okusosola mu mawanga. Kakati nno nze ebyange ebiseera ebisinga mbeera ne bwino era wendeeta bwino mba njagala n'omuwuliriza n'omanya nti ebigambo si bya AK Master si bya AK TV wabula nsonga ntuufu gyeziriza ddala era nga naawe bw'otambula mu ggwanga Uganda omanye ebigenda maaso gwe genda olambule ebitongole ebisinga gwe genda osome genda obuulirize era onoonyereze ojja kulaba nga bwino gwenjogedde wano yennyini ampuliza ne byesobodde kubeera nga nkonako ebigambo bituufu byonna nga gyebiri. Kaakati nno privatization bwe yajja bingi ebyatundibwa era bingi ebyagulibwa wabula nga mu byagulibwa ate ekikwasa ennaku abaabigula bantu basekinnoomu abaabitundanga ate era be baabigulanga kwegamba mu bufunze nti abaabitundanga ate baabyeguzanga. Kaakati nno bane bagaggawaza ensawo zaabwe ne kiviirako bannayuganda bangi okubeera nga kyabaviirako okubeera nga baavuwala n'okubeera nga batambulira mu mbeera ey'okweyogeza bokka ng'abalalu ampuliriza nga emmomboze abatali mu nsi yaabwe. Kaakati nno nkwatagane naawe tukirye mu katambi kano wabula vidiyo eno nagambye nti gimpeera ekigalo nga tunaakwera ng'ogiwa ekigalo era bw'obanga oli mpya osubscribinge ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka gwa muntu oyo anyigirizibwa ebigambo bye bino biwulire ng'okitegedde nti omulongo wasa omuluuta nsozi ampuliriza ye kafulu yekka amala ebizibu ebibamba ne bannayuganda mwenna abali ebulaayi bunaayira mu mukoonako bukoonye ebigambo ne bitambula. Ng'ali mu kulwanyisa abakulembeze abaaliko ng'abayita ababi bababi mugenda okutuuka mu buyinza yasangawo government parastatals 146 zonna n'azijjawo ne bazeegabanya nga bayita mu nkola ya privatization eyasuula eggwanga lino mu bwavu na kati mwe tutubidde n'amabanja agatutuuse mu bulago. Naye kuze yazzaawo kumpi zonna zimaamiddwa abantu be nga beba zikulembera nga tewaliwo muntu wa ggwanga ddala asobola wadde okuzituulamu. Mwena mukimanyi bulungi nti National Housing Finance Bank ya ggwanga naye mukazi we yagisinga okubeeramu n'omukono omunene era tagambwako. Kira Motors
Paul Isaac Musasizi, National Housing and Construction Company, Engineer Kenneth Kaijuka, NSSF, Richard Byalugaba, National Water and Sewerage Corporation, Dr. Engineer Silver Mugisha, Posta Uganda, James Alinitwe, Yononga inerinya tiritigiri. Uganda ya Kago, Captain Guard Gasatura, UBC, Jeyasanga angetinta nga TVS nga amanyi. Ebbanga lyonnanga UBC abantu gye balinda. Kakati yagwa, yagikwasa agaba Winston. Uganda Development Corporation, Bitonde Birungi, UEDCL, Paulo Mwesigwa, kuba directors omusanvu yeno yashikuba nnyo n'esukka. Okuva ku Mwesigwa, waliwo Godfrey Tulyahikayo, Christopher Mugisha, Francis Tumuheirwe, James Isingoma, ne Karangu Kakaheondo, abo bo bebali eyo nga kwessa ne bannabo abalala abali omubbo eyo bajefuga tosobola kukolerayo, tosobola kufuka director nga toli waabo. Uganda Electric Transmission, Joseph Karamaji, Uganda Industrial Research Institute, Professor Charles Kwesiga, Uganda Airlines, Jennifer Bamutulaki, n'abalala bayitirivu abali mu bifo ebyo ng'olina kubanga oveeri nga bw'oba toveeri kyokka ku makampuni gano nyongera okutegeeza nti kati nga Uganda Airlines bali mu kukola bukozi losses ku lw'eggwanga lyaffe tebalina kalungi ke baali bakozi kalimu makulu bo bakola zirosi ku losi nga naye bamukwatira mu bubbi bw'ensimbi y'omusolo yagamba oyo yayina okusigalawo era ne mu kumuwozesa yagamba tebasobola kumulemesa mulimo gwe. Yasangawo amakampuni nga ga Kibimba, yasangawo amakampuni nga Uganda Commercial Bank nga ibiddewo ku lw'abasuubuzi byonna yagenda abijjawo mbu tebikola makulu era abakulembeze ababiteekawo tebayina magezi ku lw'eggwanga lino nga ye yali yalinunula mbu eyo yalina okugiteerawo. Kakati nno ng'Abaganda bwe baagera nti ennongoosereza emasula omutego era n'omuntu okuli ennyo mu buyinza otuuka by'okoze nga birungi oba oliawo notandika kubeera ng'obyonona bwonoonye abantu gwe baali baagala ne batuuka okubeera nga bakukyaye kubanga n'omulungi atavaawo ampuliza n'azina obulungi ava mu ddiiro era naye n'abala n'afundikira ng'alekeddaawo. Kakati nno mwami Museveni ebigambo byatandise okubeera nga bimwonoonekera era ng'eggulo bwe nakugambye nti waliwo omukutu ogumu ogwa Zoom, omukutu guno ogwa Twitter gwataddeyo nga gulaga nti ku mwami Museveni okwesimbawo n'obuteesimbawo gwe kiki wandiyagadde mwami Museveni yeesimbewo oba teyeesimbawo. Bwe wagenze ku mukutu ogwa Jimmy Spire ono kabaka kafulu mu kkuba bukatuuni ku intaneti, kakati ono yaladdeyo ekibuuzo ekyo ng'abuuza nti mwami Museveni kituufu asaanidde okuddamu okwesimbawo oba tasaanidde kuddamu kwesimbawo okukulembera ggwanga Uganda. Kakati nno bw'oba otunulidde okulonda okwavuddeyo ng'abantu 75 ku buli 100 bagamba nti omusajja agende twamukoowadde taddamu kwesimbawo ekimala n'azina obulungi ava mu ddiiro. Kakati ng'abantu 25 bokka ku 100 be baga nti jjajja omalako tova ku maini muzeeyi komawo weesimbewo, nga kino kiraga nti kwota bukwota ku buli bantu 100 buli wosanga abantu 100 abantu 75 omusajja bamukoowadda, omusajja baagala mweyambulula naye nga talina walaga akyatwesibyeko. Kakati nno n'abamu ku yazirwana nabo abaaliwo era nakati abakyaliwo abalala bakubeera nga bafa oba oliawo be bamu ate kati kubavuddeyo ne batandika okubeera nga bamuwanda olulusu n'okubeera nga bagamba nti omusajja ono bwe baabanga mu nsiko bingi ebyatuusibwako, bingi bye baateesaako, bingi bye baayogerako naye nga ku bye baayogerako byonna bye bakanyaako okubeera nga bakola nga batuuse mu buyinza bano bagamba nti omusajja byamuva dda mu ngalo byamulema dda. Kaakati ne gavumenti kirabika nga si yagiddukanya, waliwo abantu abalala abali emabega we abamuyambako okuddukanya eggwanga. Abasajja bagamba nti okusinziira ku bigenda maaso n'endaba gye babirabamu nabo bwe baatuulanga mu miitingi ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo nga bateesa bwe tukwata obuyinza tutandikira ku ki kye tulina okubeera nga tukola, tulina kuzzaako ki kye tusooka kye tusembyayo. Kaakati abasajja bagamba nti okusinziira ku byateesebwa ebyayogerwako omusajja yabivaako dda ku bintu 100 ebyateesebwa okukola
onatuukizako ebintu 5 byokka mu myaka 38 ate ng'alaga nti akyayagala obukulembeze obw'eggwanga Uganda. Kakati nno Uganda okubeera n'emirembe tulina okubeera nga tukola amagezi gonna okulaba oba oliawo ng'omusajja tumwejjako n'akabondo ke konna, naye watali ekyo ampuliza tukyalina okkabatwawa nga entulege, kubanga n'amawulire galaga nti gye bujja mu maaso kati omusajja akozesa paliamenti kasakizula nti paliamenti nyangu yakugula abawabu ebinyeebwa nga bw'onoobiwa enkoko n'oziwa kasooli. Kaakati bano bamala okubasuulirayo bo nga batuukiriza ekigendererwa kye ekyokubeera nga bayisaamu ekyo ky'abayagadde. Mwenna mwalaba baabawa obusente wano ne bajjawo ekkomo ku bisanja, baabawa obusente wano ne bajjawo ekkomo ku myaka. Kaakati embeera y'emu bagenda kubongera ssente bano batembeete ekyokubeera nga bannayuganda tugibwako eddembe lyaffe ery'okulonda pulezidenti, ng'olwo ffe tetuddamu kulonda pulezidenti, ng'omuntu alina okulonda pulezidenti yoyo yeka MP gwe tulonze n'agenda mu paliamenti, kubanga MP ne bwagenda mu paliamenti ng'ali ku kadi ya opposition ampuliriza ono kimaze kweyoleka lunwe nti mwangu nnyo waakuwa ssente okugulirira okukyuka n'akola bye baagala, olwo abamulonda n'abalyamu olukwe. Kati omusajja bw'akizudde nti mutabani we bannayuganda baamuzira tebamwagalira ddala, kwe kusalawo okulonda kw'eggwanga akujja mu mikono gyaffe bannansi akulondese ba MPs. Kyannaku bigambo bibino kati ve w'omulongo wase omuluutansozi owulire bwino omukambwe okuva omusajja ono eyalwana ne Museveni mu nsiko okuva ku lunaku olwasooka mpaka lwe baawangula. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Wayita Sabbiiteezi n'atuuka ewaffe Luweero abuuza nti mukyayi ki akyayira ddala Obote wano? Musomesa waffe naddo lyali awo kyoli kyannyonnyodde nti bwe yali azimba ejje erina okumukkiriza yazimbira ku bukyayi. Kyekyo kyennyini toyinza kugamba nti atanyiize ate natugamba nti a square hole within a round peg, ekituli eky'ensonda ennya bw'okiteekamu ekijinji ekyetooloovu kiyitamu. Mumala kutuukagana ku same page. Ffenna twalina okumala okutunuulira. Nze abanoonya akalulu ka Ssemwogerere Paulo Muwanga n'akabba, n'olwekyo nno nali nnyina okunyiigira Obote. Era bw'agamba nti gwe nnoonya, we had to ally together. Kubanga senga nali njagala Obote ate nali badde nnwanyisa mulwanyise. Okategeera akagambo ako. Kale nno ebyo bye twayogera jjajjange oli kaagambye nti Museveni owalule mulala noono muki mulala. Ekyo kwekyo ku bwakyo kituufu nti ye azaakyuka naye ng'okukyuka kwe munda ye ate yalina bakagrawundi ye emabega ekifo tutunulira feesi ndala ate nga n'omugongo muki mulala. Tutya nyinza okubuusa amakyo n'enkutuusa wano nti oluvannyuma lw'okuvaayo ffefe nnyini gy'olaba decentralization twagikolera mu nsiko, kubanga abantu bayinza okulowooza nti twabeeranga mu nsiko nga tulya buli. Enkiiko zaali gye ziri era nga ne pulezidenti mwina Museveni ye pulezidenti waffe tumuyita CHC, Ame Kamanda nga waali tumwine, chairman waffe owa paalamenti y'ekigongo otulaba nga ebitongole byonna tutyanga tubizimba ate era netuzimba ejje. Abajaasi b'Amini baatukolera omulimu munene kubanga bo baali batendeke beeri eb'ebuzungu ne bateekamu nakino. Kale no baatuyitanga bakituli kiranyende omuntu azze kubba mmere, ne batumanya nti abaatendekuwa eri omuzungu be batendese ffe. Kyovulaba twakubanga mmome
nga balowooza nti bali awo bakuŋŋanyanga bali ba muwogo batunzi bampuuta kozi tuli besanda hasitisiru obubaga buno butandise okuteekebwateekebwa pulezidenti tolaba mu kigendera kikusike kaakati waliwo kye tuyita coincidence coincidence kyekintu ekigwawo nekikwatagana nekiba ne relationship n'ekirala naye ng'ate ababiteeseteese nabyo ebyeteeseteese tebifaanaganye kaakati nno obudde bwe tuliko olwaleero kyoli akimanyi si Museveni yekka n'oyo ate ali ebweru wa ringi ng'ayagala kujja mu ringi naye bakola obubaga si babatizi naye bayita abasosoloti ku bubaga bwabwe lwaki kubanga alina yeteekerateekera 226 gwe temubalabaawo kaakati obaba nga bali beteekateeka yoono nanyini lwaki teyeteekateeka bwabeerawo bonna batambula badde eri abantu n'olwekyo kinakikoza kubanga yes na buli omu kyeyali badde akola ng'omukulembeze toyinza kwawukana nakikukwatako era otambulira waki within the same line naye nze nga kyeŋŋamba nti ye kyeyatulimba twali tukubaganya ebirowoozo mu ssemateeka nali mbulungi nejjo nebazezza nnyani Odoche namulabyawo nemugamba nti thank you very much you presided well the CA assembly